babyogedde sirina kirungi kyenbyongerako naye tusubiddwa muganda waffe badde tutambula naye obulungi tetulina buzibu. Amannya gange bampita Josephine Mayanja Namukeera. Kinyiza okugamba kyokka kwebaza basimu buli bajjaffe abamu bamanyi ne byebuligadde mukoze ekintu ekisooka era temujjangu okwo amanya nze David era nabagambye wewe kujja kujja bakumulekako ekitiibwa kibaddemusaala. Abana bampita Douglas Mayanja basekumanyiga wezimunize abandi kitalo ekyapesifebanya fenze Yesu Kristo mama tubewagumu babalekaku kutukutukira abakite bakana hamfe nebakana bange sibone tubefugira. Thank you. Amanya gange Geoffrey Ogere kampangalira ku ssaza lya Ssaabasajja lya Scandinavia Stockholm. Nze kyejja okwesibako ennyo mu kiseera ekyokukozesebwa ekya mukulu waffe okusoma Zabbuli eyali mu 3 nammwe mwenna abaagala Humphrey gyesibeko nnyo ekyakugumya etuseme Humphrey bamulamu obutaggwaawo mwebale nnyo. Amanya Pius Mayanja Palaso. Nze njagala okwebaza ennyo abantu bonna ab'ebweru n'ebweya mikwano gya Humphrey n'olwo tulaga nti okola emikwano mu nsi kintu kya muwendo nnyo kubanga Humphrey nga maama bw'abagambye tukoze buli ekisoboka mu mukwano mu bujjanjabi era nyongera okuumya famire yange n'emikwano gya Humphrey titewaba kwegesa kuba ffenna ekkubo bazira tukoze buli ekisoboka naye Katonda ye musawo asembayo era maama bamugumu ku lwekyo ne taata wange n'abaana ba Humphrey n'ab'enganda n'emikwano tukumbe olw'ensonga buli kibadde kisoboka mu maanyi ag'olwo tukikoze naye Katonda n'akola okusalawo okusembayo ekyo kituwa okuguma. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebalire ddala waza tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebalire ddala. Naigano sina kingenda kugamba ngende n'ekigambo ekibatoogedde zijjukira okubatula netugamu sina Mukama oyongera n'ayamaffe nasobola okujja neebaza abantu era biza mukiwulire birungi mukyogera tukitegeeza kubanga yali yayogere tukoze about 95% byagisobola tukolera tetwandisobolera kutuuka ekigenda kukyogera tujjaki tugenda kubeebaza nnyo community y'e Boston, community y'e Bungereza, community y'e Uganda abadde abantu era tukusabira ekyomula ekyemirembe kama munsi Tugalabiza abalansi olumanyawo era nange nja kutandikira bonna olwabuyeti twebaza mwe n'abakwano ba Humphrey bona abasinga mwerabire twebaza n'abasawo bonna abagezaako okugaa nti Humphrey ajjanja wala n'abeerawo. Humphrey was born in Humphrey. Yazaalibwa 1972 bamulabyawo. Humphrey ali mukulu waddala nga ddadi waatali Humphrey mukulu. Humphrey ng'atuwabula Humphrey yatwalanga sipiidi n'asanga ngiyo munyasigala nga bw'asala n'ebira mu nyine ng'atubanyukula nti Katonda babaamu abantu b'omugaso. Humphrey waffe kyakibatayogedde basaba banyawo petuli bayimbi nga mukwala bwe yabagambye naye Humphrey Mayanja ewaffe yasooka okuyimba ye muyimbi yasooka okuyimba ewaffe yayimba nebakwani balasitisa lyawo abalina bandi bayita Prestige bakola ebandi gyebayita Super World naye nze bwe navaayo emulu n'agisula wansi ngawulira nze nkuba nnyo nangaolugaya so ebyafaayo ebisima byalibeera biddende nga abadde fayita bakyali baali abantu batulabye mu luguudo tusanyusa abantu mukabuuka bwe tuseka tukola tutya tubaloza tusobola essanyu
musanga abantu kumuntu atambula ayogera olulimi omusajja atambula ayogeza abantu baba n'ebizibu naye nebasanye mwenna abakulu banfula batubeereddewo naddala abagwambe mwenna sina kujja kusosolamu anfu abadde fayita abeefuutukeeka mama bankubira naba anfula buno anfula akwetaaga mujje kumulabeko anfula yamala ebbanga yawiika ssatu gatayogera mbandire wizo twakaba studio yawo tutambula mu kibuga kino ssaawa mwenda isimu yanffe okusuubira ndabako anfula mayanja isimu ezo zitya oba twalingako bali bakunkeeke nga tumanyi munaye oligaiza basima ki simalungi akola kyosimu anfrega yali kusimu nabalugula newunyamakozemu mulimu muje munsaleko netubeera neyanfo netujja netubeerawo netumugwira mizigo eryamuyubira netumuzina namazina twalina wiziwe netumuzinamu amazina fe natugamba nafuukira ddala kala sola imyamazina mukatono endewe naye kafeera tusabirira kabe kyanfulakolaki awo nabe twali tusiibula nemugamba anfu olisobola anfu olijobusobola nagamba nze lisoli ndifaita tubidukamu inalillahi ebintu ebyo sawa ziri mmeka atukyalina tusooka tukole ku ssente z'abakama baffe tuli mu kufiirwa tukole ku ssente tusooke tumalirize kyamanyi olaba ebya ssente ebyo sente tugenda zirekawo ku nsi tugenda zireka ng'ekya terunnatuuka oyayuumye ndaba nnoono ndeka kale pastor Wilson Mugembe y'omu kwabo tukole ssente tukomewo bagamba nkolera mu bugubi katumala kola ku ssente z'abakama baffe tovaako banoonyeza mawulire katonda ayagala gakola mu ssente